Abakozi b'ekitongole kya UMEME bakedde okukola ekikwekweto ky'okufuuza ababbiira amasannyalaze mu ggombolola y'e Nakawa bayise ku lugwanyu okubibwa abasirikale ba poliisi abasula mu nnyumba ezaali ezaleerwe ng'entabo evuddemu kusaalimbira mu kifo kino nga tebafunye lukusa. Abakuumaddembe baganya aba UMEME okuva mu kifo kino okutuusa nga babaddizaako amasannyalaze ge basanze babbirira, ekintu kye baganye nga bagamba nti kimenya mateeka. Abantu bagezezzaako okwagala okwekalakaasa n'okutuma ne handolinga, naye tukosezza abakugu be tulina aba UMEME ne bayogera nabo ne babategeeza obulabe obuli mu kino kye badde bakola eky'okuyisa amasannyalaze mu ttaka. Bagezzaako okutataaganya emirimu gyaffe nebaagala tuzzeeko amasannyalaze ge tubadde tusazeeko era ne tutagazzaako enkomekerera ya byonna ne tuvaayo. Aba UMEME batandise mpolampola okwemulula omu ku omu okusobola okuva mu kifo kino. Bwe bavudde mu Leerwe ne boolekera okumpi n'oluguudo lw'eggaali y'omukka gye basanze abantu abasinga nga bayota ga bwereere okubadde ne ssentebe wa Kataza Zone 7 Geoffrey Kibinge eyagafuna mu butuufu wabula nga gaayungibwa bubi. Zirimu abantu bangi nga 5 oba 10 nga tewali mita wadde yadde mu area eno. Tuzisimyeyo era tukyagenda mu maaso zisimayo. Tusuubira nti bajja kusaba amasannyalaze baligalayizinge. Waliwo abasangiddwa nga bagezaako okuggyayo waya ze baayungirira mu bukyamu nga wano aba UMEME be babasangidde ne bateekako kakola tondeka nnyuma. Twali tusaba ba UMEME batuyambe batukirize kubanga tulina obusobozi obusobola kugira ne tubeera naffe nga tukolera ku mita nga bwe baagala ku mateeka. Ssenfuma Joseph Innocent yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.